omuduumizi wa UPDF Muhoozi Kainerugaba era nga yesentebwa ekisinde kya Patrick League of Uganda aliddemu abadde omumyuka wa Sipiika Thomas Tayembwa okuva ku kifo ky'omumyuka wa Sipiika mu Paalamenti y'e12 mu bubaka bw'atadde ku mutwe gwa X Muhoozi ategeeza nti olw'okuba okwebuuza ku muduumizi w'ebitongole ebirwanyi ku ntikko era nga Pulezidenti Yoweri Museveni basembye Tayebwa addemu akwatira ekibiina ky'endala mu bendera ku kifo kino kiddye ku lw'okubiri lwa wiiki ewedde abaPRO nga bayita musabandisi wa David Kabanda era omubaka akasambye akawunte okusoma ekiwandiiko ekyaweerezebwa Muhoozi nga basaza mu bwagizi bwabwe baali bakola eri abadde Sipiika Nitamongo n'omumyuka we Tayebwa nga bwe balinda okulungamizibwa kwa Pulezidenti. Muhoozi Kainerugaba azeemu okulungamya bupya nti Patriot League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Anita Mong ne Right Honorable Thomas Tayebwa ku bifo byabwe ekyowa Sipiika oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU egisazizaamu. Bwe yali alayizibwa ku lwokutaano lwa wiiki ewedde Tayebwa yategeeza nti yali alinda okulungamizibwa okuva Pulezidenti kwekyabazaako. I want to thank the President who first of all gave me an opportunity to serve as government chief whip. And thereafter, he promoted me and I served as Deputy Speaker. Now my duty as the true cadre of the party is to wait for further instructions from him, and I have to duty and 100% comply with whatever instructions he will be given. Muhoozi olw'okufulumiza obubaka ne Tayebwa n'agenda ku mutwe gwa X n'asaayo vidiyo nga yaniriza ebituukiddwako. I haven't seen anything because I've been busy looking. But if it has happened, I thank the Lord because we've tried our level best. You know, I've been reading and watching a lot going on in terms of what we've done and our delivery as an office speaker and deputy speaker. And I will reserve my comments. I watch from Amon because the major functions of Parliament as enshrined in the law representation, legislation, oversight and appropriation. Robina Nantale yakusakidde gulu ku Bukedde TV.